Muni University abadde ebyekitongole ne mutagaza. Liigi y'amatendekero aga waggulu eya University League ey'omwaka guno ezzeemu okubumbujja olwaleero n'omupiira gumu wakati wa Nkumba University ng'ettunka ne Muni University. Nkumba University yebadde ekyaziza omupiira guno era gugenza okukomekerezebwa nga Nkumba eguwangudde ku Goolo 2 ku bwereere. Goolo za Nkumba University ziteebeddwa omuzannyi Felix Abidai mu ddakiika 13 wamu n'eddakiika 42. Twogeddeko n'abatendesi ba ttiimu zino zombi ne batubuulira omupiira nga bwe gubadde. Bale tubaye tulwanira ekifo ekisooka naye ekikulu tubaye twagala kusooka kufuna obubonero busatu. Ofuna obubonero busatu osobola okuzimbira okwo n'olinnya ne ku top n'okulembera ekibinja ekyo. I hope that the National League we are going to overpower them. We know how to handle teams at home. Ebyo ng'obitadde ku bbali abazannyi ba ttiimu ya KCCA bakubiriziddwa okutereka ensimbi ze bafuna zibayambeko mu bukadde bwabwe. Kino kikoleddwa minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyoffatogabye bw'abadde asinkanya abazannyi bonna aba ttiimu eno. Because we want these funds to grow to support you. Why am I bringing this? I've seen so many players. After your playing time, you walk on the street. In offices. You come watch it. Do you know how they come? Ensisinkano eno ebadde ku Hotel Africana nga guno gwe mulundi ogusoose abazannyi ba KCCA okusinkana minisita omubeezi owa Kampala bukyalondebwa mu kifo kino. Chris Kasagga ne Waswa James, BBS Telefina agesigika.